Akeezimbira nga kawagiddwa. Wotton Homes ekuleetedde tekinologiya omupya owa septic tank gye bayise biodigester olyoke owone septic tanks enkola enkadde. Plascon. Colour your world. Olw'omukaaga oluwedde oluvannyuma lw'ekizimbe okugwa mu kisenyi, twatuula n'omu ku abo be tulowooza nti ba mugaso nnyo mu kiseera kye tulimu. Mu kutulungamya mu mbeera lwaki ebizimbe byeyongedde okugwa ensangi zino. Era nga ku nsonga ezimu ze twayogera mwe mwali eneeyisa y'abo bannannyini bizimbe, muyite omugagga mu lufuutifuuti gwe bayita developer, kw'oteeka n'ensonga ey'enkokoto etabulibwa mu bimotoka gye tuyita already mixed concrete. Nga ensonga zino zandiba ze zimu eziviiriddeko ebizimbe okugwa. Naye ate twasigala n'ensonga endala bbiri zaataalambulula bulungi olw'ensonga y'obudde tetwasobola kuziggusa. Wiikendi eno tweyongeddeyo n'emboozi yaffe ne yinginiya Apollo Bulegeya tusobole okuggusa ensonga ze zino ebbiri ye zaalowoozaako ti ze ziviiriddeko ebizimbe okugwa mu nsi yaffe. Wano we watuufu w'oli w'olina okutuula okkalire amaaso ku lutimbe tutandike okuwaya ku nsonga zino. Nsonga ey'okusatu gye weewandiikako ng'eno wali otunuulidde ebikozesebwa mu kuzimba ebizimbisibwa mu lufuutifuuti oba mu lulimi olunnyanyimbe kye tuyita material. Ajja atyanga ensonga era omuntu wa bulijjo tali mu kko lya kuzimba sina mukugu wabula ye ayagala kizimbe kye. Material n'amwawula atya nti ono omutuufu ono munaabuufu. Omanyi obuzibu we buva nti okuzimba ekizimbe okosa material oba ebizimbisa bya miringo mingi byonna bireeta bikwatagane wamu. Kimu kisobola kumachuwaringa wakukula ng'ekirala kikyali kito nga kikyakula. Katugeze nga concrete ogitadde ku site ekola n'emitayimbwa. Omutayimbwa ogujja mu factory n'ogusimba oba ekyuma nikiyimirira nikisupporting. Kyokka nga concrete olina sooka olinde kutuusa time oba ekiseera obudde bwena ekwate ekuwa amaanyi agasobola kwetika ebintu ebirala. So kati bw'otandika n'ogamba nti era nakiraba China ngenda kuzimba continuously ate nga sina plan supportinga byenzimba. Kyokka tiwalabe China. Yes. Balina program. China engeri gye bazimbamu bingi biri babireeta nga biwedde. Yes. Basembolingira ku site. Yes. Okolebwa ebbali wano bajja nga bayunga biyunge. Yes. Bayunga buyunge. So bw'okopa eyo n'otategeera nti ate olina limitation zo mu environment gyokoleramu. Kubanga limitation esooka teri yinginiya Uganda gwogenda kusanga nti yazimba ebizimbe e China. So amagezi ago tetugayina, challenge ebaawo. So kati kubanga n'obwensomesa wano waliwo omugezi yagamba nti kyotamanyi olina kukisoma mu kukikola. What you don't know you must learn by doing. So kati omuntu bw'aba tazimbangako kizimbe mu Kampala n'obw'aba ne degrees 5 tamanyi kuzimba kizimbe. Environment yajja kyanga nakyo kizibu. So kati exposure bw'eba ntono nti tulabye ebitono kyoba olaba bye tudesigning ebizimbe byaffe byonna bifaanagana. Ennyumba zaffe gye tusulamu zonna zifaanagana kubanga obwongo buno bulaba amaaso gano galaba ekyobwongo bumanyi. So olaba kyewalabako ne bakikunyonyola. Bw'otudda ku nsonga y'ebizimbisibwa oba material tulina seminti ebikanga 5 biri katale. Ebika bino 5 tugende n'ebyasookawo tibino ebiza oluvannyuma bifu. Bwetutunuulira emitayimbwa tumanyi kampuni emu ku Lwentebe Road okwo tiyesinga yeyina emitayimbwa emituufu. Abaffe
emirala gyonna mifu oba ebintu bino byonna bituufu twetaaga budde oba otunuulidde enkokoto ekubiddwa mu kimotoka nga bagikubye mu butuufu maturity oba ekiseera kyayo okukola kyandiba nga tekyetaaga luzungu lungi kufukirira mazzi na buli kimu kuba kikubiddwa mu mashini kyetaaga budde kuba enkokoto okukala obulungi mu kusoma mutugamba ziri ennaku 21 paka ku 24 naye omugagga ayina looni olwo nkuzeeyo mu lugero luli ekizimbe kyonna ekyo ekyagudde kyadde kyamyaliriro 10 mu nnaku 9 ebiduuka 2 n'omusobyo gwe ng'omukugu yinginiya apolo kiki ekisaaniddwa okuba nga kikolebwa ndowooza nanyini project oba bananyini project abagagga balina kusooka bategeere nti n'oba oba oguza ekintu mu kampuni ng'ogimanyi nti rikodi yayo nnungi waliwo kituyita quality management oba quality control okutestinga okukwata sample ku material gwolese ku site n'omutwala mu laabu n'ocekinga kutegeera nti kweri kino kyendiko kyengenda kukozesa kituufu oba si kituufu kyokka tulina Uganda National Bureau of Standards erina mandate y'okulaba nti buli kintu kyonna material yonna ali katale gwe tukozesa ari ku mutindo ate ekizibu ekirala kya kimpita kamas kimanyi mu Luganda engeri gye tutambuzamu ebyobusuubuzi yes kakati entambuza yaffe y'ebyobusuubuzi ekyali wansi nnyo tetunaba kuleetamu tekinologiya amonitaringa tuli informal nnyo tukyali mabega akoze seminti tamanyi kulondoola seminti gyatambula yes yeah so kakata awo ne sente zetulina ntono tetusobola kusupportinga government maybe sagala kwogerera government oyinza kusanga sente ntono safety y'abantu si priority obuli bw'enguzi yes obuli bw'enguzi ojja butyanga nayo byebizibu ebitufuukidde ebizibu ddala ebizimbe byaffe lwakibiri actually eyo icing ruzi nafunula omwana nawe omwana omulimu ku kisimbe kyange ne bamusasula ku Saturday nindaba message ansindikidde emitwalo 5 nimuyita lwaki sebo nkusindikidde akasiimo kokumpa omulimu ngamba kati kyeno ninzimuduza nimugamba kati kyeno wano ekokongere titugiina kubanga sente zikusasudde nze azikuwadde nzazikiryalinze so kati kiri muffe kiri mu society yaffe bwe tuba tetukyuse namwe abasomesa omwana alina retake akulisiza obukadde 4 n'omutwala agende bamutikire ng'omuzimbi ethics zituuka no Apollo bino twogera nina experience waliwo yajja nga nansanga mu office nagamba sebo nyamba awulira ayagala kusoma bwa buzimbi naye nyamba nimugamba nti sebo oli smart olabika bulungi oli mwana w'amagezi nkumanyi enkya ogenda kufuuka president kati bw'ofuuka president ninjewo ntompa obwa minister bwa works ogenda kubumpa kubanga ogenda kuba omanyi nti ndi muyayi so sigenda kukikola so kati ate ekirala mu engineering abaana baba basoma ennyo kizibu kusanga engineer agezako okukola shortcut ekyo ekibuuzo nange nkikulekera muli weebuuze singa omuntu ajja n'akuyisa obubi oba obukugu bwe n'abuteeka ebbali n'atambulira ku kiki gwe ky'oyagala ddala wekyonooneka oba wekitatuukirira mutindo omuntu oyo osobola okuddamu okumuwa omulimu kati mwe ba engineer abazimba ebizimbe nga mugoberera bigambo by'abagagga n'otya okuyimirira ku bukugu bwo okumubuulira oluusi oba omuyigiriza oba ng'omujjukiza ensobi ezo tusoboloze wala ku bizimbe byaffe okugwa nzikiriza tugende mu kuwumulamuko we tukomawo
emboozi eno tugezeeko okugiggusa lwaki ebizimbe biyitiridde okugwa mu nsi yaffe. Katukomewo.